إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Tukyagenda maaso n'ekyafaayo ky'abaana ba Isirayiri oluvannyuma lw'okuva ewa Firawuna, era nga we tuli Nabbi Musa alayhi salatu wassalaam naye tumaze okumukuba amabega. Allah amaze okumujjulula. Abaana ba Isirayiri bali mu buvunaanyizibwa bwa Nabbi wa Allah ayitibwa Yusha ibn Nun alayhi assalatu wassalaam. Yusha ibn Nun yali Nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala, yajjira butereevu mu sunna, era Nabbi yamwogera ddala butereevu erinnya lye mu kyafaayo kya Al-Khadir. Nabbi yamwogerako nga Al-Fata ye Yusha ibn Nun butereevu mu hadithi empanvu. Nabbi gye yawunzikanga agamba nti neegomba singa Musa yagumiikiriza okusingako awo, Allah n'agenda mu maaso ng'atukasiza ekyafaayo kino. Hadithi bwete bwewunzika. Omuvubuka oyo idh qaala Musa lifataahu, Nabbi agamba Yusha ibn Nun. Nabbi Musa amaze okufa, Yusha ibn Nun akomyewo eri ba Bani Israel n'omuggo gwa Nabbi Musa alayhi salatu wassalaam n'ebimu ku bintu bya Nabbi Musa ne Harun, era mu ngeri y'emu ne manna ne saluwa. Ebintu ebyo byonna yabiteeka mu taabut, yabiteeka mu ssanduuke. N'akwata abaana ba Isirayiri yaquuduhum ila qitaali al-Kan'aniyin al-Amalika. Amalika kitegeeza ki? The giants. The giants. Era bwe bagamba nti ekintu kiri giant bagamba nti amlak. Amlak nti ekintu kiri giant. N'olwekyo abantu bano abagenda okubeera nga Nabbi wa Allah Yusha ibn Nun atambula nabo okulwanyisa ba Kanaaniyin, abo betwalabye ng'omusajja mbega eyajja eri Nabbi Musa alayhi salatu wassalaam yajja n'amawulire agagamba nti inna fiha qawman jabbarin, naye abavubuka abagenda okulwana nabo bavubuka bali muabba bil iman wa bitawhid wa bil aqida wa thabat. Ku luno baali balala nnyo nga balongooseemu era nga balina obulungi obumala okubeera nga ddala basobolera ddala okukola omulimu ogwo ogw'ettendo. N'olwekyo ekiseera bwe kyaggwako eky'emyaka egyali gisigaddeyo egyattaye, Nabbi ono Yusha ibn Nun n'abakulemberamu mu kubeera nga balumba abantu bano okubafulumya mu nsi entukuvu era ensi ensuubize Allah gye yali asuubiza abaana aba Isirayiri. Bwe batyo beetikka amasanduuke ge baali balina. Balina taabut eya Nabbi Harun, taabut eya Nabbi Yusuf ne taabut erimu omuggo gwa Nabbi Musa alayhi assalatu wassalaam. Ne boolekera ba Kanaaniyin, era olutalo ne lutandika. Nga komanda w'olutalo ye Yusha ibn Nun. Mumujjukira wali hatta mu ntandikwa ng'agamba abaana ba Isirayiri udkhulu alayhimul bab fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Abange mwesigamire Allah subhanahu wa ta'ala, muyingire mulwanyise abasajja abo, Allah ajja bakwatirako mubeere nga muwangula. Sajja ne bagaanira ddala ne bakomba kwerima ne bagamba tilan nadkhulaha abada madamu fiha, tetusobola kuyingirayo n'akamu n'akeddagala ebbanga namalanga mwebali. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Ne bagamba Nabbi waabwe Musa ti gwe genda ne Katondawo mulwane, bwe mumaliza mujje mututegeeze tujje tuyingire. Inna hahuna qaidun. Tutudde wano, wallahu almusta'an. Olutalo bwe lugenda mu maaso, abaana ba Isirayiri
bafuna upper hand mu lutalo luno, yani balwana era nga basemberedde okubalinyira ddala ku nfeete. Nabbi Yusha ibn Nun agenda okutunula waggulu ng'alaba enjuba enaatera okugwa mu budde obwa asiri, so nga ekyali mu shariya yaabwe nga bwe twakirabye emabega nga tulaba ebyo ebyali mu Tawrat. Allah yabagamba la ta'adu fi sabt wa qulna lahum la ta'adu fi sabt, yabagaana okukola omulimu gwonna mu lunaku olw'okumeka olw'omukaaga. Ila daraja nekituuka ne ku ddaala nga ne bwebeera jihaadi nga kulwana bayimiriza okulwana. Kaakati bw'atunula waggulu mu lutalo luno olw'amaanyi, abavubuka abakkiriza abalungi bawuba ebitala bali ku thabaati bakujjukiza oba bafunako ekifaananyi ky'abasahaba b'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Bw'alaba enjuba nga enaatera okugwa nga kiba kitegeeza nti olutalo luba luteekeddwa okuyimirira, ate lulyoke luddemu iddi ekiro ekya Sande, ekiro ekigendo keesa ku Sande, kubanga ekiragiro kyali nti kasita enjuba y'olwokutaano egwa tebadda mukola kintu kyonna okutuusa nga enjuba ku lw'omukaaga ekoze eki egudde. Kyava agitunuulira n'akaseera akatono kebabadde babuzaayo okuwangula olutalo, n'agamba nti Allahumma ihbisuha alayya. Yasooka gigamba nti Allahumma, yasooka gigamba nti anti ma'amura wa ana ma'amur, njuba gwe otambulira ku biragiro bya Allah nange ndi ku biragiro byaki bya Allah subhanahu wa ta'ala. N'agamba nti Allahumma ihbisuha alayya, ay Allah nkusaba ogiyimirize erekeraawo okutambula. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, nabbi sallallahu alayhi wasallam hadithi Abi Huraira eri musnad ya Imam Ahmad yagamba ti inna ash-shamsa, mazima enjuba, lam tuhbas illa li Yusha ibn Nun, enjuba teyimirirangako, Allah tagikwatangako bukyanga kitonda n'agisimbula etandika okutambula, tagiyimirizangako okujjako yakikolera omuddu we ayitibwa Yusha ibn Nun. N'agamba alayhi salatu wassalam, n'agamba layaliya sara ila baiti al-Maqdis, mu nnaku ze yatambuliramu okulwana ne bakanaaniyin mu baiti al-Maqdis. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yanukuliddwa ya nabbi oyo, enjuba n'agiyimiriza ne balwana okutuusa lwe balinnya ddala abasajja ku nfeete, olutalo ne baluwangula. Ontuyigawo nti mu bulungi bwa Allah subhanahu wa ta'ala eri bannabbi be, buli nabbi yamuwangayo ekintu ekyenjawulo, buli nabbi yamuwangayo ekintu ekyenjawulo. Twakimanya oba tetwakimanya, tubeere nga twakimanya oba tubeere nga twakola tutya nga tetwakimanya. Kati mu ebyo bye yawa Yusha ibn Nun kwe kubeera nti nno yayimiriza enjuba ng'agiyimiriza ku lulwe alayhi assalatu wassalamu, n'alwana olutalo n'aluwangula. Abaana ba Isirayiri n'obeera nga bafunye kati ebbeetu eriyingira ekibuga kino. Bonna baali balwana, wanukula nti nedda abaali balwana mu bo be bavubuka abakkiriza, bavubuka abali ku imaani, abavubuka abali ku bulungi. Kati bamaze okuwangula ekibuga kizze emikono gyabwe. Kaakati bano abagenda okujja okuyingira ekibuga kino kyetwalabidda nti kyaliko emiryango, Allah abateekako akwakulizo, ayagala bakiyingire mu nnyingira ye gy'ayagala tabaraka wa ta'ala. Lwaki? Olw'ensonga eziwerako. Ekisooka, kino kibadde kisuubizo kiwanvu yabasuubiza nga bakyali n'eri ewa Firawuna n'abasuubiza ekintu ekyo. Ne bajja nga bayita mu mbeera ez'enjawulo ezirimu okutawaana n'okubonaabona okuyitirivu. Okubonaabona Allah kwabatuusizzaako kadara, n'okubonaabona kwe beetuusizzaako nga bo sababu, nga bo bavuddeko ensonga nga zamani ya taihi gye babaddeko, n'okubeera nti Allah ekibuga kino abadde akifudde haramu kubo 40 sanatan, emyaka 40. Kakati Allah ayagala obbatukuza bayingire nga batukuvu. Ekyokubiri, ayagala bo bennyini booleke obusiimu bwabwe n'essanyu lyabwe ery'omutonzi waabwe Allah subhanahu wa ta'ala okubatuusa ku kyengera kino. Kyava abalagira bayingire ekibuga kino nga bamenye ku mutwe,
nga bamenye ku mutwe ta'ina ru'usihim ta'ina ru'usahum ekituufu ekitambula ku Arab ta'ina ru'usahum oba tugambe nti munakkisina ru'usahum ng'emitwe bagimenyeeko era nga eyo nkola y'abannabbi n'abakkiriza. Yagamba Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu ti nabbi sallallahu alaihi wasallam yayingira Makka mu fatihi Makka jukira emyaka gy'amaze nga bumwefuka n'abakafiiri abakuraishi olw'ekibuga ekyo ki Makka. Kati Allah amwadde obuwanguzi akifunye. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yajjira ku nsolo ye wa ala ra'sihi al-mighfar ng'omutwe gwe agwambazizzaako at-turus al-mighfar kiba kyuma bakyambala ku mutwe kyali badde nga elementi eyaba pikipiki bw'okitemako ekitala tekikola kitya tekiyitamu kitegereka. Wa ala ra'sihi al-mighfar wa huwa munakkis ra'sahu alayhi salatu wassalam omutwe gwe akoze atya agukotese mu kulaga obwetoowaze obuyitirivu eri Allah subhanahu wa ta'ala amusobozesezza okubeera nga awangula. Ne tuyigawo nti nno abakkiriza abategeera Allah bwe bawangula tebadda mu kufuwa filimi na kubuukabuuka nakola bati nakola bikifanako bwe bityo wabula balaga obwetoowaze n'obumenyefu obuyitirivu eri Allah subhanahu wa ta'ala abasobozesezza okutuuka ku buki ku buwanguzi. Abantu bano Allah yabalagira abakoteke emitwe bayingire nga bakotesa emitwe bagambe nti hittatun bagaye batya nga kitegeeza ki ayi Allah tusanguleko ebyonoono byaffe, ayi Allah tutukuze, ayi Allah tusonye byonna ebadde mu safaari yaffe enkyafu tubeere nga tuyingira ekifo kino ng'otusiimye. Kitegereka bulungi? Ani agenda otusomera aya eno? Naam, Allah yagamba wa idh qulna dkhulu hadhihi alqarya, yani wadhkuru idh qulna dkhulu hadhihi alqarya fakulu minha haythu shi'tum ragada. Abantu bano bajjukize obabuulire ekyaliwo obasomere ekyaliwo bwe twagamba abaana ba Isirayiri nti udkhulu hadhihi alqarya, muyingire ekyalo ekyo. Bwe tugamba qariya mu Luganda tuyakivunula nti kyalo, naye alqura kijja nnyo mu Qur'ani ne mu sunna nga kitegeeza kibuga. Yensonga lwaki Makka yali eyitibwa Ummul Qura, maama w'ebibuga byonna ebyabanga byetooloddewo nga bidda eri Makka. Makka nga ye mukama waabwe, ye Ummu al-Qura. N'olwekyo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agati wa idh qulna dkhulu hadhihi alqarya fakulu minha haythu shi'tum ragada wadkhulu albaba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidu almuhsinin. Allah yagamba abaana ba Isirayiri muyingire ekibuga kino ekya Baiti al-Maqdis fakulu minha haythu shi'tum ragada. Eno gye mugenda okuyingira mugenda kusangayo ebyokulya ebiyitirivu, ebyokunywa ebiyitirivu, mulye kyonna kye mwagadde, wonna we mwagalidde. Ragada, musanyuke mweyagale. Naye wadkhulu albaba sujjada wa qulu hitta. Bwe bukakoleza obumeka? Bubiri. Muyingire nga mukotese omutwe, ekyokubiri mugambe hitta, ayi Allah tusanguleko amazambi gaffe, ge makulu g'ekigambo ekyo hitta. Naghfir lakum khatayakum, byonna ebikulembedde byonna bye munyiiziza byonna ngenda bibasonyiwa, sigenda komooko. Wasanazidu almuhsinin, ate buli yenna omulongoosa mu mmwe Allah agenda kumwongera obulungi. Bukwakuliza obubiri bw'olaba obwangu obuyitirivu, bali bw'olaba nti okusinziira ku bulungi bwa Allah gye baali badde bo bennyini be babwekolera n'obwekolera nga tiba Allah tawo bakoze eki, tawo bagambye kusaba Allah abasonyiwe n'ebiro ebifaanako bwe bityo. Si bwe kiri? Kubanga abatuusiza kati mu nsi ensuubize bamaze n'okugiwangula, bakkiriza bali munda. Kaakati alagira bano bonna abali ebweru babe nga bakola batya? Nga bagyeyingira. Allah agamba fabaddala alladhina zalamu
قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم نبغانا okwogera ekigambo ekyo ne bakyusaamu ekigambo ekirala hadithi zajjenderaga zigamba tibagamba ti habbatun fi sha'ara ya hadithi lwaki tugisoma jinnoonyezawo seka wandika ekigambo ekyo habbatun fi sha'ara ejja kujja hadithi eri Bukhari hadithi ya Abi Hurayra tugisome butereevu biidhnillahi tabaraka wa taala Allah baga muyingire mugambe hitta baga habba fi sha'ara empeke eri munviri mu kifo kyokugamba nti hittatun naghfir lakum abagamba bayingire nga bakoze eki nga bakotesa omutwe ne batandika mulaba omwana atuula eyalemu okwavula n'emikono ayavuza akabina nam ne bayingira nga bali mu nnyingira efaanaganako bwetyo nga batudde biwala bwewaluzi bibati baganye okuyimirira bakoteka emitwe ne bakigaana abalala ne batandika okuyingira nga bayingira kyennyuma bayingira kyennyuma leeta hadith agifunye tayib owekitiibwa Allah subhanahu wa hadith eni eri musnad ya Imam Ahmad gilafudhi etubadde okumpi wano naye alfadhi zonna zezimu eri musnad ya Imam Ahmad eri Muslim eri Bukhari zonna lafudhi yemu qala alayhi salatu wassalam nabbi agamba qila li bani Israil hadithun Abi Hurayra qila li bani Israil dukhulu albaba sujjada abaana ba Isiraili balagirwa bayingire omulyango nga bavunnamye waqalu hittatun waqulu wana tukyaliko aya nabbi nakala aya tayib qila li bani Israil abaana ba Isiraili bagambibwa udkhulu albaba sujjada waqulu hittatun naghfir lakum khatayakum abaana ba Isiraili balagirwa bayingire Baitul Maqdis ne bakole ebintu bibiri byokka ekisooka bayingire sujjada tugenda kudda waawo katuno bwe neerabira mu nzizeewo ekyokubiri bagambe nti nno hittatun naghfir lakum khatayakum boogere ekigambo ekyo nga kikola amakulu agagamba nti Allah tusonyiwe Allah basonyiwe maadha ebikolobero byabwe bibaze bakola Allah gan fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum ne bakyusa ekigambo Allah kyabagambye boogere bakyusa ki nabbi agamba fabaddalu ekigambo ne bakigana bo ne bateekawo ekyabwe fadakhalu albaba yazhafuna ala astahihim ne bayingira omulyango nga beekululira ku bubina bwabwe Allahu akbar waqalu ne bagamba habbatun fi sha'ara mu kifo kya hitta bagamba nti mpeke eri mu nviiri habbatun fi sha'ara bamaze emyaka 40 nga basiraanidde wali Sinai kitegerekeka naye bano nga nammwe bwe mubalaba bwe bafaanana Allah bo n'abasosola obutafaanaganako wali Allah bwe yasosolamu nabbi Harun ne nabbi Musa bokka abasigadde ne bayingira mu kutawaana okwawamu okw'omuttayi wano Allah n'asosola Allah agamba fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum faanzalna ala alladhina zalamu rijzan minas samai bima kanu yafsuqun Allah nasosolamu abo bokka abakola ki abakola obusolosolo obwo ne boolesa obukafiri obw'ekika ekyawaggulu Allah n'abassaako ar-rijz kyeki al-mautu yahsuduhum hasda n'aleeta okufa kwonna ne kubatwala ne kubajja wa bonna baani abo abakola ekyo okufa bamawale okufa kwalondobamu abo kitegereka fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan minas samai bima kanu yafsuqun era mu ngeri y'emu ab'ebitiibwa ekyo kimala okubeerawo nabbi Yusha ibn Nun yayingiza abasiraamu bano bonna abayingira mu nnyingira entuufu ne bayingira mu Baiti al-Maqdis wano ne tuyingira mu phase 2 ey'aba Bani Israel eyitibwa asiru al-qada Sheikh Arafa jazakallahu khairan anzikiza faida eyebbeeyi faida eyebbeeyi nabagambe munzijukize wadkhulu albaba sujjada muyingire omulyango nga mukoze eki nga muvunnamye
waliwo faida awo. Kye bayita sujudu tekitegeeza kuteeka buteesi kyenyi ku ttaka kyokka, wabula buli khuduu omuntu gyakola n'omubiri, kwetoowaza omuntu kwakola n'omubiri kukola amakulu ga sujudu. Kaakati sujudu etwaliramu ebintu byonna ebirimu okumenya ku biyungo, ebirimu okumenya ku biki? Ku biyungo, ng'ekyo omuntu akikoze ta'dhiman lishakhs, akikoze olw'okugulumiza omuntu. Era tulina ebika bya sujudu ebiwerako. Tulina sujudu eno eri mu haditha Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, nabbi yatulagira ng'atugamba nti yalagirwa okuvunamira ku biyungo bimeka? 7. Yeyo sujudu gye tukola mu ssala. Tulina sujudu ey'okukola kitya? Eya okweyiwa ku ttaka, alhururu ala al-ard harru lahu sujjada. Kitegereka? Tulina sujudu ey'okumenya ku mutwe. Tuli fenna ey'okumenya ku ki? Ku mutwe. Yeno gye tuliko wano, anta'amala antunakkisa min ra'sik, okwata omutwe n'okola otya? N'ogumenya. Eyitibwa ki? Eyitibwa sujudu. Byonna ebyo bizingirwa, bifugibwa aya egamba ti la tasjudu lishamsi, tuvunamira enjuba, wala lilqamari, wadde okuvunamira omwezi. Nvunamire zimalayika, nvunamire amajinni, nvunamire ki? Allah naga nti wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Eyo aya netugaana okuvunama kuli okw'ebiyungo 7 nga tuvunamye ekitali Allah, netugaana okweyala ku ttaka ng'ebikolebwa kabaka, olw'ensonga Allah agiyise sujudu harru lahu sujjada. Tuli fenna n'atugaana okumenya ku mutwe oba okumenya ku mugongo ng'ebikolebwa mu makooti, oba bano abagenda bakuyita ku spayaringa, aba martial arts, abagenda okugya basooka n'agiramu engalo n'azigatta n'asooka n'asinza ku munne, oba bakola mu makooti ku balamuzi. Twabikolanga ne mu primary, mujjukira nga tudibetinga, erugenda mu debate nga oli ajja sooka ajja ng'akutamamu awo katono. Ebyo byonna ne sukulu kwayo babikola, n'asooka n'ajja mu maaso omwana n'asooka n'akola akambu alamusa ku bakungu abatudde awo. Ebyo byonna biri haramu. Kakati kitwalira ddala al-khuduu eyo yonna erimu okukka okufaanaganako bwe kutyo, n'okufukamira kwingira butereevu mu makulu gonna agafaanaganako gatya? Bwe gatyo. Bal kuli ashad okusinga al-inhina. Inhina omuntu aba yeetoowaza na mutwe gwokka gwamenyeeko gwokka, naye ng'asigadde ayimiridde mulamba. Naye okufukamira teri kiyungo ky'oba tobetense, ky'oba tokkakkanyiza ng'okoze eki? Ng'ofukamidde. Ovaayo waggulu bulambalamba ne weekuba ku ki? Ku ttaka. Ate oba okumanya abantu balina kiburu mu kufukamira, abaana abawala oba abakyala abeera yambadde engoye z'ennungi, alina gy'agenda oba ku mukolo oba luddawa, bw'agira bw'ati bimulemye okufukamira ddala ku ttaka engoye zigenda kudduka. Oyo akyafukamira atusitamako busitami, akikinamu bukikinazi katono, atugira bugizi bwati. Munnange sharia nejja okununula abantu ebintu ebyo bya jahiliya, bintu bya kufuga bumbula, bintu byaki, nihira abantu babiremerako, nenga sharia ezokola etya? Okubataasa. Ebyo tebikkirizibwa. N'olwekyo aya eno tugiyigamu nti buli kyonna ekiyitibwa sujud, buli kyonna ekiyitibwa sujud tekikolebwa okujjako lillahi subhanahu wa ta'ala. Tugende mu maaso, tuyingidde mu kiyitibwa asru al-qada. Asru al-qada kye kiseera kya myaka 10 gy'aba Bani Israel. Bw'olaba ebintu bino weewuunya ekigambo kye bayita omuntu. Allah alina obudde tabaraka wa ta'ala, obudde bwa Allah bungi bugazi, naye gwe omuntu obudde bwo butono bukomeke. Allah akola ekintu n'akitambuza emyaka 5 ng'alina kyayagala n'akitandikira wano ng'ayagala kiguke emyaka 7. Allah alina obudde. Allah alina ki? Alina obudde bubwe bungi tabaraka wa ta'ala.
naye gwe obudde bw'olina buli limited, buki bufunda butono nnyo. Nabbi yagamba hadithi ibn Abbas eri mu Bukhari nti ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh, ebyengera bibiri abantu bagenda kubyejjusa nnyo nga basinkanya Allah. Akaseera ke yamalanga mulamu ng'omubiri mulungi, asobola okuleeta dhikari, asobola okusaala, asobola okukola bino, asobola okukola biri, ne yeefula lugojamye. Wal faragh, n'akaseera omuntu kamalanga ali awo, ali mu kutta budde, ali mu kulya time, ali mu bakiyita batya, ali mu leisure n'ebifaanaganako bwe bityo. Kaakati ekyo ate kyo kirala, naye ate akadde ke tulina kana akafunda nga bwe mukalaba ako, akagatta akamoga akalala akanene okusinga obufunda bwako, kubanga akadde okubeera akafunda ako kamogo kaffe, kamogo kakadde ako erife abantu, si bwe kiri? Naye ate kaliko akamoga akalala ak'okubeera ati nno tomanyi bufunda bwako, tomanyi bufunda bwako, tomanyi obufunda bwakadde kennina bwa myaka 2, tomanyi obufunda bwakadde kange ko kennyini omaze okukamanya nti kafunda, si bwe kiri? Naye tomanyi bufunda bwako. Ngenda nkya mbuzayo myaka emeka, ani agimanyi? Kati ekyayongera akadde ako okubeera n'akamoga akanene ne kaleetera omuntu okubeera nti nno buli ssaawa yeetwala nti ngenda, buli ssaawa yeerowooza nti agenda. Kitegereka? Kakati gino emyaka bwetuga nti asl qadha yamala emyaka 10, kyatuuka ne kiggwako kingi nnyo, nekyatuuka ne kiggwako nekiggwako. Tugenda kulaba baada asl qadha, asl muluku nejja netwala emyaka gyatwala, gyatuuka ne giggwako ye najyo ne giggwako. Usuulira ne zijja nenga wallahi innal insana lafi khusr. Eno aya gitegerere wano, ekitonde kye bayita omuntu oba akaseera ke Allah ke yamuwandiikako kaali kakubeera mu asl qadha nga mwe mwali emyaka gya 5 oba 7 oba 2 oba 10, oba akadde Allah ke yamugerera okubeera ku nsi kaali kakubeera mu zamani ya tayi gire emyaka ameka 4, oba kaali kakubeera eri wa Firauna, oba gwe manya kye bayita omuntu ekimulinze muliro, ge makulu g'ekigambo lafi khusr, ekirinze omuntu muliro, teri kirala, kuzikirira, kusiraana, muliro. Anejulukuka illa alladhina amanu, oba wawangala mu asl qadha, oba wawangala mu asl muluku, oba byakusanga wa Firauna, oba wali eri ku mirembe gya Nabbi Ibrahim, oba wali luddawa. Illa alladhina amanu, agenda okuwona omuliro yoyo yali mu kaseera kaako nga mukkiriza, wa amilu salihati, ng'akola emirimu emirungi. Kitegereka? Wewali okukola kutya? Wewali okuwona. Asl qadha tugiddeko. Yusha ibn Nun kati ye mukama w'abantu bano mu baiti al Maqdis n'ebifo byonna ebirimu abaana ba Isirayiri. Kyasooka okukola yakwata abantu bano n'akwata ettaka lyonna erya baiti al Maqdis. Baiti al Maqdis bannange, it's a chunk of land. Tugambe tutya seeka wange? Kifo kinene, takaddene, gufu gunene, so sinti nno baali bajja kubeera mu yiikaaze ziri awo 10 oba yiika mmeka oba yiika mmeka, nsi nnamba gye bayingidde Baitul Maqdis, ensi ensuubize. Kitegerekeka? Naye ng'okugiyingira baali balina kuyita wali mu mulyango guli, bayingire ekibuga ekyali awo, balwanyisa abasajja babayitemu, balyoke bayingire mu nsi eyo ensuubize. Kitegereka? Kaakati Yusha ibn Nun kyeyava akwata abantu bano n'atandika okubatemera ettaka lyabwe, buli kabira nga bwe yali evudde eri Allah ng'agikoze atya? Aya yabadde egamba etya? Ani agijjukira? Allah nga akasama abaana ba Isirayiri nedda, qatta'nahum maadha ithnatay asharata asbatan umama. Bakyali umamu zaabwe ezo, abaana abali mu kabira ya Yusufu, abali mu kabira ya Binyamin, abali mu kabira ya Lawi, abali mu kabira ya Yahudha,
naam Yahudha oyo ayitibwa Yuda Yahudha naam abo bonna abafaanana Binyamin ye Benjamin ani olala gutulabyawo Lawi loza yerewo n'aballa abafaanaganako bwe batyo abo bonna baali baana baani bannabbi wa Allah w'ekitiibwa Yaqub alayhi salatu wassalam kati kabira zino ziviira ddala butereevu mu bantu abo twongere tugambe bwe tuti nga bwe twagambye ne tugamba emirundi egiise emingi nga tugamba nti obusiraamu tebwajja kulimbisa kintu kyonna kituufu ekyasiŋŋaanibwa mu babani Israeli kitegereka era mu ebyo bye babanga tebalina bwetaavu bikyusa gemanya g'abantu abo gasigala mu bitabo byabwe tugenda okujja mu Qur'ani ne tusiŋŋaana nga ebintu bino mwebiri either in details oba nga biri Allah nga birazizzaako buki bulaza kakati abantu bano kyeyava abatemamu ettaka n'agamba for example abaana ba Yusufu n'abawa mawokota abagundi aba Leo n'abawa ebuddu abati abani aba Benjamini n'abawa bulemeza abalya nnaka oli agamba Luweero aha Kyaggwe naam buli muntu naafuna buli kabira neefuna ewaayo kakati n'alonda mu bo abasajja abaali bamaze okukenkuka ekitabo kya Allah Tawrat kikenkuka olukenkuka era abasajja abalongoofu ba ahbar n'abateeka mu buli kabira ezo nga bebakudha bebalamuzi bebalina political authority naye ngeri wansi wa Yusha ibn Nun naam eri wansi wa Yusha ibn Nun amakulu buje reportinga nenga bo balina political authority era nga bebakola ku nsonga eza okulamula ensonga z'obafatwa ez'eddiini n'ebintu ebirala ebifaanaganako bwe bityo kitegereka ne bawangaalira mu asiru al-qadha emyaka 10 kati tugenda okutambulirako abalungi ab'ebitiibwa bakkiriza mu musomo gwaffe oguddako kyekyali mu asiru ya qadha waffaqa Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.